Alright, natera bale kubanga weekomedde ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo okubanga weekomedde ku Projan Media TV nga bulijjo nga ntero batumirako mikwano gyange abali ekata Saudi Arabia, Oman ate namwe abe Jordan sibeerabidde mugamba bannange Anderanda MC nga tutumirako mbatumiddeko baganda bange mwenna abe Jordan mu complaininga nnyo mbu sibatumira olunaku lwaliro kali mbatumiddeko abe Jordan mbagala nnyo nga mukiwulira kakati essaawa zino wenjogerera omusajja amanyidde nga City Tycoon Brian White essaawa zino twogerera poliisi eyagala mukimbamu bwala oluvannyuma lw'okubanga amabanja gamuyitiddeko obungi. Brian White kigambibwa nti yali ayina ssente emabegako zaayonoona ng'abantu bagamba eyo bijodolo ayina ssente empya n'enkadde teyayinza mukwatako essaawa zino eno yakulembera Kampala. Essaawa zino tugambira kati Brian White wakusibwa era bamaze dda omukuba mu mbuga z'amateeka ngamba mu kkooti. Oluvannyuma Brian White ono ssente yayonoonanga nnyingi nnyo ng'abantu balowooza Brian Centers jawa. Naye kati tumaze okuba nga tukonfaminga bulungi nnyo olugambo lumaze okuba nga lutuuka ku mmeeza za Projan kigambibwa nti Brian White ssente bulijjo zabadde akozesa wabaddewo abagagga ababadde bazimuwanga abeere nga akola ebintu bye naye essaawa zino eno bamujimbye nnyo obwala agenda kuba akaligibwa poliisi essaawa yonna egenda kuba emunywamu obwala abeere nga bamuwanika. Fano Projan Media TV tuleetawo amawulire ne exclusive interviews sigala ng'okyatekuumiddeko likinga commentinga nawe abadde tonnaba kusubscribinga osubscribinge webale nnyo webali.